zino just last kicks of the dying horse mulemerwa zino sente timugenda mbarayirira zino sente abagenda kuzifuna batono nnyo ezisinga obungi era zigenda kubbibwa cash ku Munnayuganda Omunnayuganda wabidda ebijanjalo ebifu ate nabba akawunga naye nga bifuna abibba naye sente zino esente muja kuwulira olaba kye mbagamba bana abantu beefako bwefi tebafa ku bantu abantu abasinga n'okusingira ddala mu byalo nze bangi beemanyi n'okukyala ewaffe nga balina essimu zaabwe zikatooki taregisteringa nako mobile money kubanga genda akafuna bagambye nti omuntu yenna ku simu ye eyafunako ku mitwalo 5 ku simu yange bwe baba nga wayitawo emitwalo 5 ne bagalaba tibagenda kumpa yadde n'ekikumi ne bamanyi nti emmere eno gye tuwadde buli muntu enaamubeezaawo okumala akabanga bwe kati kusinziira omugalo gwe twaliko kati ku luno bagenda kusinziira eyo gye bali banyoonye amasimu g'abantu nga basinziira mu nira ndowooza nira ekitongole kire ky'amagye ekyawandiisa endagamuntu ekyokubiri ayogedde statement eyo ayina emotional intelligence abo be bakulembeze baffe ekyovula mbagamba nti ono saabavubi bamutomeza butomeza abantu be boogerako abali vulnerable mu Uganda muno abasinga obungi okimanyi nti balina simu Okay, all right. Bana flash lights ya Uganda kwe tuli ku mpewo okubaweereza okusigala nga tubatangaza mu nsonga ezisobola banyiza nezibasanyusa nenga bitabagamba Uganda tegwamba byawunyisa Uganda yotegwamu bikabya Uganda tegwamu kugamba bizibu Chadachi government ya Uganda yafunyeko prime minister omukyala ate omukyala oyo bibamwogerako nange sibitegeera nga kinoomu naye ate ayina statement yayogedde n'agamba luli bagaba kawunga na bijanjalo ebifu bwe bityo nate nga bishito bekyali nekulo n'atugamba bagenda kuyisa sente ku mobile money z'abantu awo tugende wabya mukulu bya Lugaba bagamba meso yo mukwadugawe walaba katwetaaga olabe awali awaddugala kinaasoboka omuntu omayina mobile line 10 kakati kinaasoboka anti kakati ikintu kibanga ekigezeera Abannayuganda abatanaraba baveeyo bazikuke barabe nze kisooka narabye press conference prime minister n'olusi kinzibu wali ekiga omukyalo n'okumuyita prime minister ate kikira kinzibu walira naye nenja kukozesa Saabavubi anti president yagamba nti cabinet ye yalekawo abagezi n'agenda n'alonda abavubi yatuwa n'ekyokulabirako kya Yesu nti Yesu ng'alonda abayigirizwa be yaleka abagezi ennyo n'agenda n'alonda abavubi kati naye yaleka abagezi nnyo n'agenda n'alonda abavubi kati bweba yalonda abavubi prime minister ono ye Saabavubi naye nebye yayogera nze byansobera busobeza wabula nga sinagende bye yayogera kati twogedde ku Saabavubi wa prime minister omukyala ninzijukira bino ntera oluusi kubawa some updates naye oluusi ku lwakadde nebiki oluusi sibibawa n'atunuulidde nga baministers baffe barayira nze n'atunuuliddemu omukyala Nambura former speaker right honorable Kadaga mkyalo oyo abadde nga ina byatetenkanya ekye twebuuza yaganye kujja
kurayira rw'abantu abamwetorode nti babadde ne covid kubanga bataddeko clarification oluvanyuma narabye Margaret Muhanga yatadde ku mukutu gwa Facebook ngagamba nti saze kubanga ndi mu isolation abantu banga abamu abandi kumpi balina covid n'abantu abamu abasuka mu 10 ba minister tibaze rwecho naye nze siri I'm not a peasant sisobora kutunira kurayine eyo yokka abamu mwatidde kuswara kujja kurayira ojote kurayira ku bwa minister ngobadde namba 3 mu gwanga norayira ne Nandutu samuka musajja abadde mugezi kadaga no manti kadaga mukwano gwange kadaga mukwano gwange naye nabagamba nti ono musajja agenda kubajoga ono musajja bwa kujoga akukuba kutaka nakukurura no mu bitosi nakuswaza mpaka awasemba kadaga leka kutulimba nti wabadde mu isolation nakitegede ko nto rwalero genda kugenda kurayira kati bagenda Entebbe oba mu State House wano abamu ekyo kibatidde okuswala olayiro otane Nandutu speaker number 3 ate juka speaker menyi yagoba Nandutu mu parliament ekisoka Nandutu nsonyiwa sikunyomye ne ngambe bwa kubuli mupya kyentegezeza nachoka mwinaka nuko yamugoba mu parliament tuchogereko yamugoba mu parliament yali Chris Obole anda Kadaga still anda Kadaga naye ate kyewunyisa nti Kadaga oluvanyo yagoba Chris Obole namusigaza ku musara nagama tugenda kulinya mu parliament nga chari speaker Kadaga bwe bamufurumya olwaleero enkeera Chris Obole yali mu office wabore kitobade twebuziza Chris Obole yagoba Nandutu ngamuranga nti tali na diguli Nandutu katabadde akomyongo mubaka nga Chris Obole mugobe mu parliament tali nyamu ebya Uganda byewunyisa nawo nga maliriza ku cha updates narabye omukyala Sebugwawo ngarayira mukwano gwo si mukwano gwange naye mumanyi oyo si mukwano gwange sagala kwewahiriza naye yakoze interview ku mukutu ogumu gw'entero kubeerako ku lw'omukaaga ku maca omukutu sagala gwogerawo gugwe she's part and parcel of that kata umukitegedde TV gyenjogeddeko tujogereko ye yes tujogereko nesekimanyi kubanga alinamu omugabo abanabyabufuzi baffe mulina kuba begendereza bwe muba mukolagana bwe nga muli mu gwanga eririmu abantu ngaffe muleke kumaranga googera muleke kumaranga galimba abadde mu interviewing mukwano gwange ngenda n'okumukira esimu tunyumye naye mubuuze nti lwaki kino twakimubuuziza naye Sebugwawo yakoze political branda ejagenda kwejusa Sebugwawo yagambye nti President Museveni yamuwa obwa minister nga tamanyi nga tayogerangako naye nabukiriza kakati muwulirize Sebugwawo ekyewalimbye kikutabusi mu ngero omu babiri ekisooka kiba kitegeeza nti gwe ngo ekisooka omukyala n'abakyalo bono batadde kutaka olinga agamba nti omukyala yeno buli bw'omugambako agenda bugenzi nga tasose na kwetegereza omulundi ogumu n'ogamba nti president yakuwa obwa minisita nga tayogedde naawe n'ogenda bugenzi neweebaza omukulembeze national leader ng'ova mu kibiina ekirala lazima oyinza kutugamba nti president yasooka kwogera naawe n'alyoka nakuwa obwa minisita ani gwoyinza kulimba President Museveni yagamba nti waliwo abantu ba FDC benjogera nabo era njogera nabo bulungi before kakati ate ozemu ani gwosobola okulimba nakukiriza weewaawo mmanyi President Museveni kitono ne President Museveni gwemanyiko kitono tasobola kumala agagwira omuntu bwati omuntu mukuru bwati mu ggwanga
nga tayogedde naye oba abantu nga tibogedde naye nti tugenda kuba ekifo ky'obwa minisita onaakola naffe kati ye nagamba nti nze bangwako bugwi kati ye ekyatya tayagala kwogera nti yasooka kwogera ne pulezidenti kati bye tubadde twogera kirabika badde abiwuliriza nze ngamba nti sebugwawo gwe wagenda wa pulezidenti nimwogera wagenda yeka oba watwalayo abalala kati ekyo kyatayagala kwogera naye nga mukwogera nti pulezidenti yamala gandoona nga tayogedde nange sebugwawo you are abusing our intelligence n'abakyala bano obatadde ku ttaka nti mwe mumala gagenda nakugambako nga totegedde gwe n'ogenda ekyo njagala kukirekera awo kubanga wakitiibwa nnyo mu bwakabaka bwa Buganda n'olwensonga y'omwesonyi na ngenze ku Saabavubi wamwe ye prime minister eno erinnya sinze nali muwa ye mukama we yali muwa nekitereze mukulu ya Lugaba yakigamba ati president yagamba yatuwe ekyokulabirako kya Yesu bwe yalonda abayigirizwa be 12 yagamba nti yalekawo mu kiseera ekyo abantu abageze ennyo yabalekawo naye n'agenda n'anyoonya abavubi ne babeera abayigirizwa be so president n'agamba nti bwe mulaba nga ndonze kabineti eno nange ntambulidde mu buufu bwa Yesu nga kikutegeeza yaleka abagezi n'alonda abavubi kyova olwo mumuyita Saabavubi kubanga ye Saabaminisita naye ekyo nga nkitadde wabbali Saabavubi atandikidde mu kutomera ebitagambika atya guno omugalo gwe tugenzeemu covid ono omupya owokubiri oba wakusatu munange ebya Uganda bizibu ono covid bamuwadde amanya mulimu wa Nigeria mulimu wa South Africa mulimu wa India bagamba Uganda tulina wa India violence emwe ya Nigeria emwe ya South Africa kati bw'olaba nga bazituuma amanya gwe tolowooza nti bazituuma butuma amanya ezo sente ze batuuma ze baziga naye ekyo nga tukitadde wabbali n'alabye omukyala Nabbanja kale prime minister ng'agamba nti ku luno titugenda kugaba kawunga na bijanjaalo wabula tugenda kubaweereza sente ku mobile money yammwe mobile money zammwe yange madam Nabbanja nja gisoma wano njikuwe ebyo byonna nze kambabuulire eno gavumenti nabagamba nti esooka kukola neryoka ne planning ekyo nakyo kifu ekisooka luli nga bagaba ebijanjaalo n'akawunga n'amata ebimu nga bifu bagenda nyumba ku nyumba nga balaba abantu abalimu ne bamanyi nti emmere eno gye tuwadde buli muntu enaamubeezaawo okumala akabanga bwe kati kusinziira omugalo gwe twaliko kati ku luno bagenda kusinziira eyo gye bali banyoonye amasimu g'abantu nga basinziira mu nira ndowooza nira ekitongole kire ky'amagye ekyawandiisa endagamuntu n'essimu z'abantu naawe kyetwebuuza kubanga genda akafuna bagambye nti omuntu yenna ku ssimu ye eyafunako ku 5,000 ku ssimu yange bwe baba nga wayitawo 5,000 ne bagalaba tibagenda kumpa yadde n'ekikumi simba wakati mukulu ya Lugaba owulira sako simba wakati awo tuwayemuko bwebanga ataano gayitawo nga school fees ekyo kimu ekyokubiri ayogedde statement eyo ayina emotional intelligence abo be bakulembeze baffe ekyovula mbagamba nti ono Saabavubi bamutomeza butomeza abantu be boogerako abali venerable mu Uganda muno abasinga obungi okimanyi nti balina simu n'abazirina zikatooki tikuliko mobile money
bagenda kwatuka kongerishi through mobile money nantira era bagenda kulonda jajja mukwano gwe mwana wa jajja ekirala nekyoyogedde emitwalo 5 zisobola kuyitawo nga bazimpadde nze ndina mobile money oli talina gwe ziyiteko zimpeere gundi ebwekyo tebakifaako kasita zayita ku simu yo olaba kye mbagamba bano abantu beefako bwefi tebafa ku bantu abantu abasinga n'okusingira ddala mu byalo nze bangi beemanyi n'okukyalo ewaffe nga balina essimu zaabwe zikatooki taregisteringa nako mobile money oyogera naye bwogezi akasente ko nkateekewa kanteekerewa gundi nja okakima kati nabanja agenda kukola atya to trace those people abantu bafanagana ku bweba tugenda kukola otya ekyokubiri bagambye nti bagenda kuyita mu bakulembeze b'omu byalo which is fine ekyo si kigaana ba LC abamunga babbi naye jjukira ba LCs bano Abannayuganda abasinze kubonyaabona ku ttaka ababonyabonyesa ku ttaka buli bw'enguzi bwa LCs babbi bennyine ate jjukira abasinga obungi ba kibiina kimu kya NRM golowooza abantu baffe okubonaabona ku ttaka singa twalina aba LCs nga bali formidable waliwo omuntu abaligobibwa ku ttaka bali badde batono kubanga bebateeka mu stamp omuntu ningenda wagundi wahudu ningula ekibanja nimala kukigula LC nanteekera mu stamp Dr. Ahebwa nagende wahudu nagula the same kibanja LC namuteekera ku stamp same person omuntu y'omu LC y'omu ettaka lyerimu aliguziza abantu babiri ng'atunula ba LCs abo be LCs betugendamu ekyokubiri tugenda kati NRM egenda kukozesa system yaayo erimu bukulembeze bapiso badiso bajiso kino kyembaleetera mulabe akasente n'ogekanaaba katono kangeri ki engeri gye bagenda okuzigabamu yiiyo bagenda kunyonya ababawanga akalulu bamobilizers mwe bagenda okuyita ekyo kyembalengeza jjukira abantu bano nze mukulaba osobola otakutegesa omuntu omuwadde omusito gw'ennyama agukuume n'agubba oyo omuntu osobola kumuteresa ekisambi owabbidde omusito ogumu naye ate ekisambi iwe n'ogamba nti takitwale era bagenda kisitula saabavubi bagenda kumupanga abaana bali mu minisitule eyo eno abaana engeri gye bali sharp ICT eno ye kambuuze ndowooza awo sebugwawo siyo ayingirira kati ICT mugenda kumanya ICT ekiki ku bannayuganda bano abali mu ggwanga muno bemuvuga bagenda kubazanya abamu mugenda kubasindikira sente emirundi egyo 3 n'okusukawo abamu okimanyi nti balina esimu ezisuka mu 3 bebanji in different names actually nenga muntu omu yafuna kino kyenjogedde nkimanyi okimanyi nti abantu abangi omusanga ng'alina esimu naye amanya ga byarugaba ate nga ye aheebwa amanya bw'omusindikira sente ku simu olabako byarugaba gegajja n'erinnya lye yaheebwa n'omubuuza mbuulira amanya agali ku mobile money tofaayo yoli naye nze njirina nze ngenda okuzijjayo kati ekyo mugenda kukikola ngeri ki so nze mukulaba okwange zino just last kicks of the dying horse mulemerwa zino sente timugenda mbalayirira zino sente abagenda okuzifuna batono nnyo ezisinga obungi era zigenda kubbibwa cash ku munayuganda omunayuganda wabbidda ebijanjaalo nabba akawunga naye nga bifu n'abibba naye sente zino esente mujja kuwulira
Saabavubi bamuwadde ekigezo bwe kiyita emyaka 5 ogenda kugimala bulungi. Oyo Honorable Nabbanja. Yes, ogenda kugimalawo bulungi kubanga nze mukulaba okwange Abannayuganda abali venerable nze mukulaba okwange be basinga obungi mu Uganda. Jjukira mu lockdown eyasooka. In fact bali badde lockdown eyasooka yali badde singa babadde bagezi yali bakoledde kye tuyita case study. Absolutely. Bali bategetinga miliyoni 1.5 luli mu Kampala n'emiriraano. Nayo neerema. Emu kitundu nga bagaba ebijanjalo n'akawunga. Emu kitundu nayo neerema. Olwaleero mugenda kugaba sente meka. Ekyokubiri eno gavumenti lowooza singa ebadde efaayo kati batugaddewo ennaku 42. Ekyo bali badde bakola. In fact ne parliament yali badde etuula bukubirire ne bayise kye tuyita supplementary budget. Sina kindi na buli ministry ne bagisala sente because of the disaster that kubanga kankubuuze kantu ali kyokulabira ko kya Ministry of Works. Eno ministry ekola enguudo mwe mulowooza bwe tusalawo ne tutazimba oluguudo yadde n'olumu mu mwaka mulamba Uganda negwawo. Nga tugambye nti twali badde bakuzimba enguudo 5 mu mwaka guno tuzimbeko 2 naye ku luno enguudo tuziyimiriza katusooke tuyamba abantu abafa. Kubanga enguudo zitambulibwa kw'abantu weewawo n'emirambo n'omuntu bw'afa bagutambulizaawo naye abantu abalamu bemukolera enguudo zino bwe ziba nga tuzikolebwa Uganda egwawo nimuyamba obulamu bw'abantu. Ekyenjagala okutegeeza abantu nti esente ezo baali zikungaanyiza nobwe zaali badde katugambe tuliyoni 7 nimumanya nti Munnayuganda bamusibye ennaku 42 omu mwezi ayinza kukozesa sente meka. In fact okugaba ensimbi baali badde batunulira butunulizi ennaku 42 sekinoomu ayinza kukozesa sente meka. Average omuntu ayinza kukozesa nusu nga kakaaga. Njogedde ku average abantu bomukyalo. Abantu abamu n'akakaaga breakfast eyinza butakumala naye abo si benjogerako ab'omu byalo nusu akakaaga olunaku n'omanya nti bamusibye ennaku 42 kubisa mu kakaaga ezo ze baali badde bawa buli muntu abo bagenda okuwa naye ojja kusanga nga bagamba nti buli muntu omuwa emitwalo nga 5 oba emitwalo 10 naye kyembuuza ezo sente zimugenda kuwa buli muntu zigenda kumumaza ennaku meka nga mumusibye ennaku 42 jjukira abantu abamu ojja kusanga nganze oba gwe olina famire erimu abaana abasuka mu 5 sina kindi nobwe baba 3-4 gwe olina famire eyo bali mu myaka 14, 13, 15 bona tibalina masimu gwe olina esimu omu banaawa gwe weka ate bali banaalyaki. Which criteria are they going to use? Basing on what, which sample? Kakati anti ebyo ngezaako kubayamba kati. Open their mind. Yes, I'm simply tickling your mind. Esente zino mugenda kuzigaba mu ngeri ki? Nze kyemanyi kyebasobola okukola temukopa byange bantu mmwe kyebasobola okukola kiriwe kitabamu nanti twaddiramu kano akantu byalugaba kojja wange gyali waliwo anti wange omuzukulu wa gundi brother wa gundi ono mukodomi ono akola mu faamu be bagenda okufuna ssente abo kyenkugambye nti bagenda kukozesa sisitimu yaabwe ya NRM bwetyo bwekola kubanga mujjukira n'endonda gye balondamu obukiiko bwabwe bwa National Resistance Movement. Yes. Kati be bagenda okukozesa
kuno bagambe tebagezanya bakosa system eyo kye balina okukola tebalina kirala naye nga bakimanyi nti system eyo corruption weeva n'okuva lwakulaba bali nti babba ebitereko ebinene naffe kano katukakole iyo obadde omanyi nti LCs zetwogerako zino ezibagenda okuyitamu okugaba sente President Kurunu abadde ayanguyiza abantu nti buli mulwadde tata wano ogende wa RDC kubanga biri bye twabagamba babikwata nti agende ku LC1 mumanyi kiri ku LC1 mwe bantu mwe batufuga osobola kugenda ku LC1 ng'oyagala ebbaluwa n'agikolera bwerere nga takusabye sente kati ebyo byenjogera mu gavumenti terabimanyi waliwo baluwa mu LC asobola kugiwandiika nga nakuteekera mu stamp nga tomuwadde esente zisinga obutono 50,000 n'abasinga obungi omutwalo emitwalo 2 abali mu gavumenti bakimanyi jukira abo be bantu bogenda okuyitamu okugaba esente zino already corrupt so ebintu bino bye twogera bino tuyamba buyambi gavumenti eyeddeko emanye gyeraga emanye abantu baayo abagiwa omusoro embonabona gye babonaabonamu nti abantu bano luli boolwo manyi gavumenti eno ekyenjiraba obujozi bwagiyitirirako gavumenti eno kyovula oluusi nseka bwe bagamba nti gavumenti etaddeko bona bagagawale etaddeko SACCOs etaddeko simanyi kinti emyoga ku luno nti baagala bagagawaza abantu eno gavumenti nga bwefaanagana tesobola kubagagawaza kubanga yabamanya omanyi obadde oyogera kwekalakasa obadde okimanyi wali okozeeko research omanyi lwaki muna Uganda tesobola kwekalakasa olunaku lumu 2-3 ng'ali ku luguudo kuba nti nno baavu buli muntu afuna omugaati gwa buli daily bread tasobola kugenda ku luguudo n'asiibawo enkeera n'asiibawo abaana nga bakaaba waka banaalyaki kati omuntu nga yamazira kukitegeera nti tosobola kumujja mu bukulembeze nga weekalakasa ate naakugagawaza tasobola bwanti the moment bwakugagawaza aba ategeere kyosobola kukola ki kyosobola okuzzaako omuntu omugaga tajogebwa omuntu omugaga alowooza independentire talimbalimbibwa tomuwa 10 akalulu n'akawagundi naye omwavu nze NRM ngikoledde Uganda eno ngitambudde nanyonya akalulu ka Museveni emyaka mingi naye waliwo we natuuka nga omuntu n'omuwa nusu 10 nayagala kweziribinga mutaka nti omuwadde naraba ekitundu ekimu kandeme kukyogera mu kampini emu nga babawa 5 bino ebinusu nti babibagane abantu 2 nusu 5 ekyebitano naye nti 2 muzigabane bali kumpi na kasoli naraba engumi ng'etokota mu kasoli lwa nusu 5 nti muzigabane abantu 2 mu kampini kati be bantu bano betugenda kukolagana nabo be bantu bogenda mu byalo gavumenti eno yateekako emitwalo 2 n'ekitundu z'okugabira abakadde abalina emyaka 8 emitwalo 2 n'ekitundu buli mwezi muwulirize kino imwe abalowooza nti mugenda kufuna sente ez'omugalo eno kesi sitadde mugirabe emitwalo 2 n'ekitundu buli mwezi nalaba omukadde omu ng'agamba yali ava mu east n'agamba nti enungulawo kiremu ey'ennyama nezinagula kawunga siziraba naye nga za mwezi abakadde we babwera abakadde emitwalo 2 n'ekitundu nga za mwezi gwe bagenda kuwa sente meka mu nnaku 42 nusu 5 ng'oli ekikomando ng'okiva so abatuuliriza buli muntu yeesalira amagezi engeri gyanafunamu ekyokulya ate kambabuulire saagala kubakanga n'okubamalamu amaanyi kusinziira no gavumenti nga bwegimanyi sinaku 42 zokka mulina kwetegekera mbalayira bajja kutwongerayo bana abantu oba tusabe visa tugendeko e Bulaaya onaku 42 bwe zinagwako ajja kubongerayo
tomugamba kubanga bo bali owayi oizo mujukiza mukulu bweto bwe nabagamba ne bampakanya nimbagamba omusajja agenda kulambuleke yerabire ddala baze bituse mwogere bito omusajja bitambula nabyo kambabuulire yali badde yerabira naye technical team ejali nawa bana abavubi ba sente abatana bakukuta abatana bakusasula abasawo ensako yaabwe abatana bakugura protective gears z'abasawo obonga nga balya buli waro kimanyi nti okukebera covid-1 basooka ku $65 n'olwaliro bandi banzize bagenderako wari weebuuzizaako eyafuna tenda ow'obuuma buno obukebera omumanyi gwe mumanyi kakati oyo bwabanga tanakuta ate tibakuta balinga goonya yali minister bwaba tereke kwogera gundi ate nobwogamba nti minisita tikiriyo abafuna nsimbi bali eyo wansi bekukumye baminisita tibafuna baminisita babogerera bwogerezi aya muteringi esente kati bilioni za 5.8 zembadde njogerako na milioni 8 Dr. Acheng minisita wa health tamanyi na n'ekikumi kyekyalaga atenga ye mukulu nga ye supervisor tamanyi yadde n'ekikumi kyekyalaga buli bwayogera ngo agamba nti naye bwa minisita buno umanye engeri gye wabufunamu nga bamubuuza ng'akola bwati kubanga naye akimanyi ne bamugamba nti tujja kuzaako okoze bulungi ate ne bamuzaako anti mukubuuza omuntu akugambye nti okoze bulungi tujja kuzaako ne bakuzaako bwatwala bilioni 8 oyinza kwogera bwakugamba nti nakugamba tozeeko oyo yaba mukama we kyova baminisita zibafa basinga obungi baliwo nga bifaananyi waliwo babateekako wansi nga mugamba nkugambye kola buti nabagamba pulezidenti yagamba nti ku luno nga nkola kabineti yange nekwesa eno kabineti ya mu kisenge abantu abamu nibampakanya naye oluvannyuma nakikakasa nga arayiza ng'abagamba nti ku luno nagenze nenekweka abantu abamu nibalowooza nti oba yekwese mu nsiko oba mu lusuku nakola kabineti tikisoboka eno yali ya mu kisenge eyo bibeerayo abaana omukyala abako n'abakamwa bonna ekisenge ate kisenge olowooza batyayo kati ebyavaayo byebyo ebyavaayo byebyo eno kabineti abagironda weebali golowooza pulezidenti yasobola kumanya abantu bano ng'aliyeka tasobola abamuyambako bamanyi bebo benkugamba nti Acheng Dr. Acheng bilioni za 5.8 na milioni 8 tamanyi gye zaalaga abazitwala bebo benjogerako so ngamba siibula bannayuganda nze mbasaba kintu kimu mwetegekere ennaku ndala oluvannyuma lw'ennaku 42 oluvannyuma lw'ennaku 42 mwetegekere ennaku endala bw'oba olina akasenteko manya nti olya bwe guba omutwalo obadde okozesa omutwalo kozesa 15 omanye kinaddirira ekinaddirira kya mutawaana okusinga ate kankubuulire olaba ekiri emulago bakugamba nti abalwadde mu Uganda yonna bayitiridde tugenda kutuuka ku nnaku 42 nga bagambye pulezidenti nti ate kati ekyetufuna titukifunangako nti abalwadde bano abeeyongedde titubalabanga nako mbasiibudde oba ebigambo bino munaffe abatulaba bitutiisa ate bitusanyusa ate bitunyiiza naye nga kyokola tetulina tuli mu covid-19 mwekuume social distancing mutambule bulungi mudde waka mukumama abannayuganda tubakakasa nti covid weeri gyali naye yasooka oli saamutegeera mugyekuumire ddala naye ate ono waliwo covid yange 3 asooka ate abantu aliriyo owokubiri wa byabufuzi
owokusatu wa byanfuna ow'ebyobufuzi n'ow'ebyenfuna mu biturekere naye mwe abantu ababulijjo mwekuume covid eno waali covid gyali atta covid gyali ali real waliwo kye neebuuza oba basawo baffe gavumenti eno eriko ki balikozeseza emikutu gyonna mu Uganda nga basomesa ensi nga basomesa abannayuganda n'okubagumya mu nsi yonna abantu abakakwatibwa covid bali milioni 179 in the whole world naye abakafa ziri milioni 3.8 nga kikutegeeza covid bwekwata abantu 100 at least 9 bawona aba badokita basirise tibagala kugumya abannayuganda in fact majority w'abantu covid babeera nayo neewona nga tibagenze na mu ddwaliro kino kyeraze otuuka mulago kati essaawa y'olwaleero ne bakugamba nti yesu olina naye ddayo awaka genda olye bwoti kubanga teri ddagala kati ekyo bali kukoze ebintu bibiri okuvaayo okugumya abannayuganda nti eno covid yajja timuleke omanyi nti abantu abasinga obungi nze omukulaba okwange batibwa bwa stress buli muntu bwakwatibwa covid atya yeraliikirira amanyi nti ngenze ekitali kituufu dokita balivudde ne bagamba nti nedda abasinga obungi mujja kuwona nga tofunye na bujanjabi bwaffe okubongeramu amaanyi yes okubongeramu amaanyi naye bo obubbi bwabwe batiisa butiisa abantu yes okufa weekuli naye majority bawona muveeyo mukyogere ekirala kiri very critical kye naalabye abadokita kyemusanire kuvaayo mwogereko mugumye abannayuganda eno ddagala lye mubakuba balyogereko eddagala lye mukuba abantu naalabye Dr. Ocheng mwesiga nindaba ne Dr. Professor Kerebu abo mbesiga bayogedde bwe bati ku bulwadde buno ku ddagala lino kubanga ndaba abantu bangi bakubagana emikutu gyenjawulo naye nga bakubagana tebalina kyakukola eddagala lino lye bakukuba tibasooka nakukebera kubanga bwe bwe bali kukuba eringa immune booster kyova olaba kebe America tibasooka kukebera kwebe Bungereza bakuba bukubi bantu ddagala naye wano mu Uganda baganye kukinyonyola abantu bo bakugamba nti eddagala lino lye bakukuba eriboostinga immune system yo okuwa amaanyi wabula likola mu weeks 2 nakino abantu tibakibasomeseza eddagala lino lye bakukuba likola oluvannyuma lwa weeks 2 kino kibawadde siri doctor professional doctor naye nkibawa kubanga kije ku ba professional doctors ge mazima eddagala eryo basobola kulikukuba leero covid neekuta nanca kubanga lyo likola oluvannyuma lwa weeks 2 weritandika okubeera effective nga likwongeddemu amaanyi lyo lyakwongeramu amaanyi bweba nga tirina kwongeramu amaanyi weeks 2 nga tizinagwako era ekutta busi bwotyo oluusi naye badokita ekyo yes abamu bavuddeyo naye baligenze wonna ne banyonyola abantu ne bafuna confidence mu ddagala lino lye babakuba na lwaki bali bakuba n'okusingira ddala lwaki bali bakuba nga tibabakebedde kale tuyanza mu kulabugaba okusomesa ensi yaffe Uganda mwebalimi abaliddamu abalakukula ku mpeo zaffe tusiimira ddala naye ate mukulagaza kyekitagenda kusirika kiri nti tulina abantu betubeera nabo mu maka gaffe mulimu emikwano gyaffe abatwetwolodde nga lockdown abasangiraawo mu maka gaffe naye abasobola okugaba akawunga bakagabe abasobola eno gavumenti ya mutawaana tesobola kukkiriza muntu yenna kutambula mu bantu gabagabira kawunga kubanga bakimanyi its counterproductive bakimanyi nti abanabyabufuzi bebatakkiriziganya nabo bagenda kutambula mu bantu babagabira akawunga bw'oba okagaba okawerekerezaako n'ebigambo byoyogereza okugamba nti gavumenti yabeerabira gavumenti etusobola kukikkiriza tikiriyo era gwe banaakwata era bajja kuddamu babakube bajja kutandika bakuba banabyabufuzi abagaba kawunga n'esukaali naki kubanga bakimanyi nti bw'onaatandika kugaba
ojja kubatira ekibaliko ojja kutandika kugamba abantu nti eno gavumenti yabeerabira nenze sijja balekera fe akawunga mukatuwe ffe tujjako abo bannaffe abali obubi tulina emikwano mingi tulina ab'eŋŋanda tulina banneighbors kati n'olwensonga eyo tugenda okuma olunaku olwaleero newankwadde mukiwaga tuyogeddeko ku mukwano gwo Peter Ssematimba ebyamutuuseeko byonna byonna ate nga yali muntu nze yo siri Katemba ebyo bibuuzanga bano abaagala Katemba nnyo oli strict mwawo yes kale akomata komera mpera mbere bulungi mweraba COVID-19 is real and it's still killing people. Keep yourself, protect yourself. Banang nze singa mbadde mukolti babulwa yalikoze state of address natugamba kati ennaku nzikendezeza akaana mu ebbiri sigaze 14 kuba abalonzi be yabeerabira kiriza gaana yabeerabira abantu ne bafa nalabye abantu abali ku street basemaka naye musajja gwe nkubuuza anakugamba nti President Museveni akyanyonya kalulu mu ggwanga muno 2026 ekyo kyekitaba na Uganda ono takyabanyoonyamu kalulu akalulu yawakajja yamanyiiwo oba tatunoonyamu kalulu atwagaza ki kutubonyabonya in fact narabye ng'agamba mukyala we awezeza emyaka 73 leero babadde baselebratinga birthday party y'endowooza ng'agamba ng'amwagaliza ng'ayagala baselebratinge n'emyaka 10 nga bakyali wamu mu bufumbo kati abantu ababulijjo bo balowooza nti ayogedde emyaka 10 mu bufumbo abadde ategeeza kirala ng'akyali mukulembeze naye wano tetusukaawo bannaffe tetusukaawo tugenda koma wano paka olundi akomata komera mpeera mwiraba